security talent y'abaana bawala muna bali ku TikTok naddala abasuubira okuddayo waka abali famous. Nafunye information era njagala gibategeeza. State ng'eyita mu bantu baayo ku ground bamafia abakozesebwa naddala balina social media platform na bano bannamawulire abali ku ground beetegese nnyo okuba nti bagenda bajja mu ngeri ekimpowooze etya. Ova ku kyeyo Saudi Arabia oba mu Oman oba Dubai ng'oli famous popularly known nenga mission bagimanyi nti babatwala mu buddu muno mulina okwogera ebintu bingi nnyo. Kati okuzibira ebizibe musanze eno obutayona gavumenti obutayona kifaananyi kya Yoseti Bahabula Tabasiro mutano wa Kalegezi yalagidde ekitongole kye ekyokwerinda kya ISO kikolagane bannamawulire abamu mu Kampala okuba nti buli mwana akomawo ng'ali popularly known oba famous ku TikTok oba ku Facebook babenga bamuwa special interview noba mu kyalo bajja kukime bakubuuza ebuuzo naye nga microphone ze bagenda okukozesa oba bagenda okutwala okufuna ekyokulya oba ekintu kyonna kibagenda okukozesa okubanga bakuleeta okufuna interview eyo kigenda kuviirako obulwadde bw'otajja kufuna mu bbanga ttono nnyo ojja kuba otandika okufuna ebizibu by'otamanyi obulwadde bw'otamanyi eventually ofe. Nkiddamu mwegendereze nnyo abantu bemusinkana abagenda obbajjako interview. Ndowooza kansome message eno bulungi nnyo kuba ino ebigambo si byange nze byange olumu mbyogera nemulowooza nti oba nywedemu kawalaki kangisome. Message etambula eti kuba nze sina gwe ntya nabagamba. Lastly, SB4 was given a job to use a poison microphone to poison all hustlers from outside Uganda. So better warn them to avoid being interviewed by anyone. They should not do it. The reason is that Museveni knows it very well that all people who went for slavery, they hate him. And so they need to be very careful. If possible, they should stop talking about their movements. And they should come to Uganda privately. Otherwise, things are worsening. Remember, every person who will be interviewed, bwanaona okukwata, they will keep following up on them until they assassinate them. Kati wano wali ekibuuzo. Golowooza lwaki oli famous ku internet ate noddeeka media ze Kampala ne zikwagala nnyo? Let me ask you, lwaki bw'otuuka oli asobola n'okuloonya mu kyalo ewammwe akwagaza ki? Abatagulya MBs takugoberera just waliwo mission. Kino kiddamu nabagamba mwegendereze nnyo. Mission ey'okugyawo abaana mwenna beegulidde amannya bannamawulire yatandise.